Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soko bere womoze ebintu bino biraye bulungi. Mwasuze mutya mwasibye mutya nze Nudini Ntege. Tutambula namwe okuva gye twatandikidde mwe bala batugoberedde mu lugendo luno lwa Hajat Zuula. Hajat Zuula afuuse ensonga. Hajat Zuula afukidde enseno ensonga. Yatandika ne Hajji we, Hajji yakwatwa omwana, Hajji yakola bwati, Hajji muzibu nnyo. Ensi yonna nevaayo nesaasira Hajati, nerumirirwa omwana yakwatibwa Nisha, nerumirirwa byonna. Ebyo byenkutwalamu nkuwa background. Mu bulamu bibaamu nga amawere obadde togamanyi ugategedde leero. But the question is, gwe twogerako nti Hajat Zuula yawaabira baawe ku police n'akwatibwa najja mu mawulire nti Hajji yakwata omwana gwe tuyita omwana mujjana nnyina. Hajati yazaala omwana ono omuwala Nisha mu kubanga yamuzaala nti oba imbo Hajji yalinnyanga akatanda n'akozesa omwana ono. Naye omwana ono mumukozesa yasulanga mu ruumu emu ne banne nga basulako buddeeka abantu bataano mukaaga awo. Nekitandika okuleetamu okutankana kw'abantu nti Hajji ongere mu katanda omuli abaana abawala bataano nga beebase myaka mukaaga, manya sorry, waliwo we 18, ono wa 14, waliwo we 16 n'abalala. Nga kisoboka tekisoboka? Ne tugamba okay, kiyinza okusoboka nti naye ate omwana Nisha asula katanda akasembayo waggulu, ekitegeeza Hajji alinnya katanda k'omwana yeebase mu kasooka, n'alinnya ku kana ak'okubiri, Hajji n'alinnya paka katanda akola ki ak'okusatu, ate nga tagenze kukola sex oba kwegatta mu mbeera erinnoma, wabula okukwata omuntu olw'empaka. Ne twebuuza bano abali ku kana katanda ne batawulira, ne bano abali opposite bonna ne batakola ki, ne batawulira. Awo buli omu n'atandika okwebuuzaawo. N'abaawo emboozi ejja, omwana yabulawo kewaka, omwana yawambibwako. Ne tubuuza gye yabulira baamuwambirayo, baamukwata tebaamukwata, nti yakwatibwa oba teyakwatibwa. Awo ne tuvaawo nawo ne tubuuza, ripooti erimu egamba omwana abadde ne boyfriend we. Omwana abadde ne boyfriend we. Bw'aba abadde ne boyfriend, maama lwaki essira alitadde nnyo wano? Lwaki tafunamu kirowoozo nti omwana omuto ayinza okutya bwe kibanga kituufu omwana yamugamba n'ayagala okweggyako omusango? Lwaki tetuwulira ku mboozi nti okay, twabuuzizza nti waliyo boyfriend, twabuuzizza waliyo gye yali yawambibwa era bye bino ebivaayo. Omulala n'agamba nti naye Hajati ono okumanya alabika ebintu tebigatta. Aye tuwuliramu ebintu nti kale mpa kino na kino nsobole ensonga zino zivaako. Bwe bimaze okujja ku ttebo ne mmatu g'abantu, bali abaasooka okkuba enduulu nga basanyuse nnyo, kale balumiriddwa nnyo Hajati, balumiriddwa nnyo omwana Nisha. Laba bakyusizza ensonga ne bagamba Hajati oli muntu mubi bw'otyo. Kati essaawa eno njagala kutegeeza gwe ndaba ku channel yaffe eno ya Nudini Ntege ne Megatron Media nti abantu Hajati yasinga okunoonya kati obujulizi okwewaako defense okusinga ate gwe yakola ki, gwe yawaabira. Public court ffe gye tutuulamu, kooti ya bulijjo, waliwo ngamba Nudini musala emisango biki ne mugana nedda mu mateeka ayo kibayita public court. Ffe nga bwe tubiraba era ne tukugamba okusinziira ku bujulizi obuzze, twagala kulaba kooti esaze mazima kye bayita public trial, nti ne mu kooti ekikkirizisibwamu abantu okutuulamu nabo kugamba nti ekituufu kiri nti bwe baabuuzizza ne bakola bwe bati ne bwe bati ebyaddala bye twawulidde, omusajja gwamusinze, omukazi gwamusinze, kye tutambulirako. Byonna nga mbikugamba nze Nudini Ntege
omwana gye nina Mukasa nina abantu abalala abanegaseeko tugamba Hajj ali Kigo prison twewaddeyo genda ekigo ku Monday ku ssaawa 4 abaana bawiringi okutuwerekerako tulabe ku Hajj bambi embeera gyalimu tulabe ku Hajj tetugamba nti Hajj teyakwata era tetugamba nti Hajj yakwata ne tuli kubina ebizze bivaayo ne tugamba ne Hajj tabanga akozesebwa lwakuba musajja oluvanyuma lwa byonna okuvaayo tugenze okizuula nga abasajja bangi babonaabona nga abasajja bangi batuusibwako obutali bwenkanya olw'okuba nti bo basajja nga abavunaana bakazi nti kigenza okuzuuka nti abakazi bayina eddembe ake obeera ku kisa kya mukazi waddembe okukeera n'agamba obadde omukwata omwaka mulamba nga yaguma ne bakukwata ne bakusiba kuba mwanyize naye wamumye ssente oba wawasizza omukazi omulala naaga kati katukufiirwe omukazi waddembe okkuba enduulu nga tonnamukwatako poliisi n'ekunona nga tebuuzizza muntu yenna omukazi wano waali abantu bangi bali mu bwavu bali mu mbeera embi bali mu depression abali mu America abali mu Europe abali mu Uganda abali e Canada abali mu Africa wano ensi ezimu Asia ensi yonna njagala ku Uganda ng'ebizibu byatuukako byonna byava ku bakazi ng'era byava lwakuba nti omukazi yayingira mu kintu kye n'amusibako ekizibu era kooti n'egumusalira abantu bali eruzira bali ekigo bali ekitalya ku nsonga egi omukazi yasalawo yeekobaane abba ebintu bye ate n'akozesa kiri nze maama w'abaana wano batutulugunya sigamba nti teri basajja batulugunya bakazi sigamba nti teri basajja bakuba bakazi sigamba nti teri basajja bakwata bakazi abo gye bali kyendiko waliwo abasajja abatakola ku bintu ebyo byonna bye tumenye waggulu naye ate nga bali ku saavinga misango gy'abantu abo batakola bintu ebyo gw'obiraba otya wentambulidde awo so ngenda kutuusaako bannange bano abalala bo ebintu babiraba batya babiwulira batya obenga otubuulira naawe naye nkugambye ku nnamba yange 0701 55 85 63 wetutambulira abanaatwegattako abanaakola ki 0701 55 85 63 kankwe ku birowoozo by'abantu bo bwe balaba ensonga eno ni kireka agaba taliiko tubadde twagala okgenda ewa Hajati oba Jeno jangu oteese oba yedde Jeno oba yeyani balabika bonna abasinga bagenze mu bivulu Jeno kwoli webali ne Jeno alaka yagenze mu bivulu wuya ajja ali ku mulimu Ekma nawe olabika oli mu bivulu Ekma final remarks mu ndaba ye y'ebintu kooti ekola omulimu gwayo oba omusango tuguze mu kooti y'abantu kooti ejja kukola omulimu gwayo naye tetusobola gikkiririza kukola ki tetusobola gikkiririza mukulu diaspora sooka we mutingemu katono webale nnyo kooti ogambye ekola omulimu oba nedda ekola omulimu gwayo naye amazima amatuufu tugamanyi omusajja ono ngongo waliwo omukyalo yagedde yamala oba yagedde ekintu ekyo omuntu asobola okubeera ne ba enemies we can understand okitegeera ate bino ebintu birimu omukyalo omu wabiri wakusatu naye omuntu yatuta omusango simanya ekenya tetumanyi who is under age who is under the control report bagenda giwayo okitegeera I think tetusobola kufuna mazima naye gana amazima kagenda osalawo kama kankubulire NGA yavuddeyo NGO tuyinza ogyesiga lwa nsonga yo NGO sitole bwe byayise omukazi agamba tayagala muntu n'omu independent kukwata mwana we kugenda naye kati eno NGO negamba yeke facilitating etwala omwana e Kenya in an unknown hospital kubanga kyebatya is this man having influence
naye n'abagoberera nga bw'abadde akola ku poliisi. Ng'agoberera poliisi bamugye nateete bagenze eno ng'agobe abantu wabaddewo ababadde batambuza ssente nga banoonya ani ayina omusango era ayagala ki bamuwe ekyojamiriyo. Kati eno NGO oyo yagambye maama nti asayininge consent ejja mubuulira aleete omwana ne maama kennyini tagenda kumanya we batwala mwana. Kati bo batwale omwana bamukebere bakebere forensics eza spam z'omusajja n'okulaba penetration n'okulaba oba omwana yakosebwa bakomyewo report eyo bagikwase DPP bagikwase police then bagisindike ne copy ewa kooti egenda okukola obujulizi such that omuntu yenna atampalinga poliisi bwegezako alteringa ngeoba ekukusa egamba si bituufu waliwo report esigala ku NGO waliwo report enaabeera ne bajjaaji waliwo ne report egenda okubeera ne maama w'omuzadde ne Hajj bonna bajja kubeera ne kopi. So kijja kuba kizibu nnyo omuntu okugamba nti ayinza okutampalinga n'eyo report egenda okukozesebwa. Naye omanyi wali question mark bwe kigenda ku kya Hajj lwaki abadde agoberera keesi. Exactly. Ate mananga we nakugambide ne kugamba twagala okuwolereza Hajj naye Hajj ono abadde agobereza abasirikale nasindi. Exactly. Naye tetugenda kuyingirayo abantu tubaleke basale omusango diaspora one sebo nkulaba olina munyivu nnyo mu kifaananyi fwe budde bwakacya tetwagala kulaba abantu bafiiriddwa banywedde obutuwa twagala abantu basanyufu kale tuwe ensongayo tulambike gwe mu ndaba ye y'ebintu naye bw'oba oli muganda wa Hajj tobeera nakyekubiira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Baramusiza bana abateesa mwena abavudde waggulu n'abali mu comment section n'abatuwuliriza mwena ensalako eyange nze ngamba nti abavuddeko buli omu tuwulidde endowooza ye. Kwetuli diaspora yogera twagala kuwuliriza bulungiza mu ndowooza eyange Hajat ndaba nti Hajat oyo muyaaye muzibu nnyo kubanga mukulu the great I'm a victim of the same what Hajj is facing today. We have passed it through before. With the same woman, is it with the same Hajat or Bakanga? Not the same woman. Naye waliwo abantu abatajja mu kamera kwogera what they have gone through or what they are going through. Waliwo omukyala ava kugamba Amara agambye nti bw'oweerabira omukazi gwe wasooka naye n'oyagala abalala ng'ofunye sente you end up like that. Naye ate ffe abeekoledde sente zaffe netukuleeta mu bulamu bwaffe ate ng'oyagala kutusaanyaawo nga osanze nga tukoze buli kimu. Maliki bye byabadde bikugisiza kuba n'ebyogera okulaba nti abakyala tubaleeta mu bulamu bwaffe nomutwefuulira kiraba. It's really so bad right now. Mukulu the great and other followers and the listeners, me, I'm paying the loan of 750 millions because of a woman I brought into my life. 750 millions. Diaspora, njagala otulambike bulungi. Was it your first marriage
second marriage oba wafuna kasente naawe n'ofukanga amala bw'ayogedde. N'ekyo yakiyogedde dda yagambye nti ye yakola sente ze n'aleeta omukyala. Owokubiri oba asooka. Not that. My first marriage. Okay. Gena maaso. Yes, abakazi bonna buli atujjako ajja n'ekigendererwa, but not all. Ate n'ekirala n'abasajja bonna sigamba nti bonna bakyamu oba balungi nnyo. No. There are few with good intentions and there are a lot of them with many intentions. So it's vice versa. But what is this showing us? What are we learning from this? The Chembuza, this organization that has taken over the examination of the two, we are calling them two suspects now. Gademu turubachi, erya side y'omwana oba side y'omusajja. We should also be clarified into this. Because I think diaspora sokombus abati bobus aba NGO. You said yes. No, NGO did not come from anybody. The police yabadde yagala kola a gundi report, but the woman said she cannot trust police. Kati obutayagala kutrustinga police, NGO yo negamba egenda kusasulira ebyo byonna erete report. Nobody is behind that. KB, can you mute? No, we have Nodin, can you mute KB for us? Etwagala nawo jotandike kubala ata wano. We are civilized people. Tulina ba Dr. Mondo basirise. We are having it. No. Abadasaba. Mondo yagala kwogera. Nina kyenjagala oba advisinga mwena kigenda baya. Soko lindo omusajja amalirize submission respectfully. Soko sike tuli ku mwami on just ono omusajja ye buli wabeera abeera avuluga bantu. Yogera wamma. Mwami diaspora. So kubulidde aba NGO be bagenda ogikola si polisi si mukazi si muntu ye. Kakati diaspora yogera tumalirize muganda wange ogenda twala lot of time nga tukuinterjectinga. It is okay. Now I would suggest nti all of us as men, we need our children to be protected. We need our lovers to be protected, but also let them protect us. Today what Hajj is facing or what he's going through, tomorrow you may fall a victim. If we take these things unserious, tomorrow you may fall a victim. We have fallen victims. There are so many people who are sitting in hell. Oraba amayumba wabwerwawo, but you don't know what is inside. Me, I'm a neighbor of Haji Sonko in Entebbe. Whoever knows Haji Sonko. I'm a neighbor near Mixed Coral Beach. Omuntu akwata omukazi n'akwata ennyumba ya 3 billion n'agiwoola ne bagimuwoolerako obukadde 2 n'agisinga obukadde 2 even not into her names. She found that asset there. You people, we are in hell, but we are just keeping quiet. Awo gamba. No, omukazi yatunda ebintu byange mukuru ya Nurdin. You know everything. I have even inherited it. Haji Sonko mkyala we naye yamuyisa kaguddeyo. Yewolera oba ku nyumba ye. I think yewolera ku nyumba ye. Nga omusajja tamanyi. Something like that. So, I would say, SK Mbuga is my neighbor. He's down there.
So I would say nti ekintu kino tuyigemu tulabe sigamba nti bw'ofuna sente ez'okufuga okukola byota ebitaagalwa. No. Yes, when you have money you get more enemies. That is right. But the enemies who come to take my things when I was working hard, they were not there with me. Then meaning that you are coming to kill me. So I would advise nti omusango guno tegubeerako kyekubirira. I think abagamba nti abapoliisi Hajj abasindika eno n'eno, Hajj naye alina abantu b'okumulwanira because they were shutting him up. A case of defilement and rape, it is a capital offense. People are dying in Rosera of the offenses they did not commit but their own allegations. People wanted to take their assets. What you take here? There is a billion. There is a billion. My question is, before we get to the woman wanting to take things, do we have a young girl who has been deprived of her innocence in as far as molesting her? The greatest. Mbadde njagala kebbinga tonnajja. Ndowooza we have discussed this matter. Mbadde nyina information eyenjagala obbawa. Engenda gwaddako awo nti tudiscuss waliwo ebibuuzo bye tutagenda kubuuza like omwana yakwatibwa ate yakwatibwa. Ffe bye tuli mu kuteesaako wano, nze kyendi mu kuteesaako wano ndi ku basajja abalowooze babeereko ne justice. Ne ntunuulira abasajja abamu abali mu mbeera nti olw'okuba oli yakozesa advantage y'okuba omukazi n'ayonoona obulamu bw'omusajja. Ekyomuwala ono oba yakwatibwa oba teyakwatibwa, nze naawe tetulina ansa. Si bwe kiri? Naye ekyaleese abantu okufuna interest mu kino nti ebigambo ebyagoberera abantu kwe kudduka ne bagamba so badde bakola bwatyo ne bati. Kakati mbadde nsaba ne diaspora one nga tonnadda kebbika asooka atuwa information ye ogende mu maaso. Mbalamusiza abooluganda mwenna abali ku mukutu. Banaye mwana oyo Hajat oyo she's a criminal. Omwana oyo gwe tuyita omuto egyo emyezi 6 gye babagamba nti yabula, Hajat yamuleete Mexico. Abuuke boda Mexico ayingire mu America. Bimalo kakati toyinza kuŋŋamba period ye gye yamala ku boda ya Mexico nti tebamwendaako, tebamwebakako. Yamukwasa abantu bamubuuse bamuleetewa America. Bamuleete mu America. Kigaana bamuzze Uganda. Kirowoozebwa oba bwe kiri ekyo ky'ogamba? Information nyina gyenjijje. Ng'era bali bakakasa giri emyezi gyagamba nti 6 gye mugamba nti bamukidnappinga. Yalina abantu bamukwasizza basobole omuleeta mu America. Nene kigaana omwana n'alemererwa. Ne balemererwa ne bamuzza. Essaawa zino ndi ku boda ya Mexico right now. Naye wali rafu nnyo toyinza kuŋŋamba nti abo bakateero tebeebaka ku mwana oyo. Emyezi egyo 6 gye yakola gye yamala. Information gye mbadde bino byabagamba sima omwana bamugjayo n'abaana nakola ki, omwana baali bamwebaka abakakodda. Omwana ye mu myaka muto n'ebyomu buliri mukulu. Kakati information gye mbadde njagala obbawa nakyo mukyogereko kubanga Hajat atulimba nnyo. Ebigambo byeyogera nga biraga nti omwana tamukwasanga ku bantu batali baganda be. Kebbi mbadde nina kyembuuza. Isebo mbalamusiza bannange. Okay, muganda wange.
get the information gy'oleese omwana at 14 years yali atambudde nga bamutadde ku nnyonyi paka e Mexico oba yaliko adult amuyambako era bakatiro bano bonnyonnyola essaawa zino bamuwa bakukusa bantu Bannayuganda is a big business sebone essaawa zino ndi ku border ya Mexico na America uli is a big business era Bannayuganda bangi nnyo abali e Kampala abagikola baleeta abantu ne bayita Panama, Brazil abamu bayita mu bibira ne bwe boyina ssente olinnye ennyonyi ne kusuula e Mexico kati noyita wansi kwansi wrong process naye esebo maliriza era ngenda kuvaako baganda bange bawe space naye nga bwino gwotuwadde mukakafu mwongere munoonyerezaako esebo soko mpulira sebo Rian yes ekisookera ddala guno omusango oguliwo ffenna wali abadde nga tugubeeramu nga tetulina feelings yonna yonna ku ebyo ebyakuukako siwulidde linnya lyo bulungi bambita Raihan yes naye mbadde nteesa nti guno omusango buli omu alina byazaayitamu nga singa byasinziirako okujajinga awo tuyinza okulemererwa wabula tutunuulire obujulizi obwakavaayo kwe tuba tunondera omuntu osobola okukozesa obwongo bwo n'ogamba wano waliwo ekitali kituufu ntegeera ekyo kituufu nze wano kamwa koogera singa nze judge nga ne baŋŋamba nti yakwata oba teyakwata nsobola okugamba mbu nno teyakwata lwansonga nange baali bampayiriza ku kyekimu enansa naawe nti nakutta omwana owulira eyo sijja gendayo nnyo bwe nakivaamu ntya naye nga bankwatako era nembeera ku polisi wakivaamu otya okay kati kankunnyonnyole twali nga mu kisiibo nali nva na ku muzikiti ku swalaati Margaret I think it was Aswiri nsanga akaana abuka neighbor akawala nga kambuka kati aboneka mpita Raihan ngwirayo ekindazi nga bobimanyi ebiki bino gwe byokusomera gwe byekisiibwe ngagamba jangu nkola ki ngakwata ati kuki kugundi ku mukono gwe kagulira ekindazi gwe nkikawa ne kagenda waabwe zaali ssaawa 2 nga taata wajja ewaka ayingira geeti yaffe nze kennyini ano ne mwanisa ye bane taata Nisha saso era by the way omuwala baali bamuyita Nisha ngenda sisiri nze nga nkola ki gwe mbivaako bandi awo bampita gumuddiiro bamama batudde awo baani bonna baba omusajja kumbe ensonga mbu oyo yakutta omwana nga bambuuza wakikoze konze ki nakutta omwana nti omwana ngambye simanyi biki omusajja ngaayogerezwa bingi nnyo mamwe bamukubiddeawo essimu ng'omukazi mukambwe nnyo nengamba mpedde mukama katonda ne baleeta omwana mu nju babuuza omwana yakutte nti ye okakasa nti maama olwo abuuza gwajja ti owawaka abuuza bakutte nti ye okakasa nti ye yimirira ng'omwana yimirira nga nishambuulira bakutte nti ye kale kati nze nfuluma bwe nti nina abigirani brother wange aŋŋamba omanyi nno bagenda n'okusiba ebyaddala walisoose n'okola ki n'obanga abulamu kawaka wano ampa amagezi brother wange nfulume nkole kinziruke nga ŋŋamba wabula nno kituufu mpakingawo obugwegwe ebiki bikinziruke naye nga amazima wavayi saakwata ku mwana mba nfuluma bwe tikumbe gwe poliisi eri wabweru okugeeti yazedda sina kyemmanyi nga bambuuza olaga wassewo abasirikale nga yankutte nadde ŋŋamba nfuluma geeti omusirikale ambuuza olagawa gwani bambuuza amanya nga njogera gwe gennyini eki agange amatuufu kumbe era nze gwe bajjiridde nga bankwata nga bantwala ku poliisi kati maama w'omwana enkeera olwo omusajja agamba mumpe emitwalo 5 ntwale ku mwana ge mu ddwaliro alemeddeko ki omusajja gwakola gwayagala ssente
kukuka ago police enkeera bakube omukazi olwazze omukazi olwa yali mukambwe nnyo kuki nga ku ssimu atuuka bamuyita ku poliisi bwe bamukubira essimu yagamba nti wuliriza yagamba nti ensonga daddi we ajja zimaliriza abadde omukambwe ennyo walabye omwana we akakanye omutima ndowooza ng'agamba ensonga daddi we ajja kukola ki zimaliriza abasikale awo nabo ne batandika okubamu ndowooza ebituli mu musawo omuzadde omukazi agamba nti ensonga daddi we ajja zimaliriza okitegeera owulira ddiini nkuwulira bulungi nnyo nange nga mbeerayo olunaku kati enkeera kati omukazi ng'akola ki abigaana kati omwana nga bamuleeta ago ku poliisi omwana ali mu myaka emeka olwo omwana ali mu myaka eng'emeka amubuuza bakutte myaka ng'enaawo enakweta no myaka nga 8 I think 8 around there around P3 wa P3 by then eje 8 yali wa P3 kati omwana nga bamubuuza walabye eki zisiina kyenalabye gwe bakutte omusikale amubuuza walabye eki ng'akwebaseeko muzisiina kyenalabye wakakasa naki walabye nti ye nga bafuluma jjukira taata we ye ali wabweru nga babuuza agwe kitaawe omusikale yali mugezi yatwikinga kitaawe ekibuuzo yamugamba omwana atugambye nti gwe eyamulongoseza obedda byebi bennyini wano nga bye mbagamba namusanziika amazzi yenna nasanze omwana yenna era aziyakoze eki gwe yamulongoseza kyokka omwana eri nga kyalabye ne eki naki omunnange nga omusajja omwana nga bamulemezaamu paka omwana genyini nga akola ayogera amazima omwana n'agamba nti ekituufu kiri nze daddi wange ye yaŋŋambye njogere bwe nti omwana kulasti naye nze singa nkyali mukomera omwana ga daddi wange ye yaŋŋambye njogere bwe nti kati emisango gikyuka bakwata lwaki yabadde akola ki awaayira naye nga byonna byali nti yali atwagalamu ssente efamire yali abaagalamu kyekyali ekigenderevu yani kankubuuze oluvannyuma lw'okuyisamu eyo n'embeera bakuliyirira ani kati awo bazadde bange enseso n'ensonga era be baali bazikwasaganya okitegeere kuba nzoledde nze nali gwe nankyasoma by then I was in senior 6 okitegedde nga nina candidate era ezo ensonga zagenda mu maaso naye kugamba naswa ekyalo kyonna buli wannayo omwana yakutte omwana okitegeere gankolaki gavaayo kati ku nsonga ya misha nzija bw'otunuulira ebintu byonna byonna gye bizze bijja nga negye biva odiyo zonna nga vidiyo zonna okuteredda nze ku ntandikwa vidiyo eyasooka ng'abaana balumiriza taata waabwe nzaawo bennyini agwatali kukola kikukubamu ebituli in that video nudin omuntu wajja okubikira omuntu nti gundi afudde tosobola kumala gakola ki nga gamulikodinga by that the time nti nno gwomulikodinge olwokuba agwakubikira okw'omufu kati kyekino kijja kitya nti abaana bazze okugamba maama waabwe ebikolobero bya taata amangu ago ajjeyo essimu abalikodingi gwatugoberera ndowooza ensonga oziwulira tukyagenda maaso nakugambye ngenda kugirayo abasajja ab'enjawulo be bazze batuukamu bano boola banjogera nabo simanyi na gye bali sibayise saabakubidde
bali ku live yange ya TikTok naye eri mu mannya gange Nuruddin Ntege ku TikTok nga bw'ojuulira gye tuliko Nuruddin Ntege mu spelling gy'olaba awo wansi ku YouTube. Naye ekibuuzo kiri nti kyakuyiga kiggwe kyofuna, kyakuyiga kikyolaba mu basajja engeri gye batambuddemu mu bulamu bwabwe, kyakuyiga kikyolaba ekikukakasa nti abasajja bwe batyo bawangaala. Oyo omuwulidde yakwata omwana wa myaka 4 naye ng'amukutte mu bigambo nti taata wa mutune n'agamba nti yamugulidde ekindaazi kiwedde kamutwale. Singa omwana singa owa poliisi naye teyalina magezi, singa owa poliisi teyalina investigative tactics ziri zanjawulo, omulenzi singa ali luzira Rayhan, singa ali oba kitali akisinzira simanyi makomera buli omuntu za buli misango girina abantu baalyo. Naye point eri nti abasajja aba abalenzi abali mu category eyo bameka abali eruzira. Buli lwenkyogera nkikuddiramu negamba nti sigamba nti teriyo basajja bakwata bakazi, sigamba nti teriyo basajja batta bakazi baabwe, sigamba nti teriyo basajja babbi. Naye ekibuuzo kiri ku bana abalala abakozesa olukujjukujju okulabanga omuntu bamugyamu ssente bamukomya oba okumutta omusaanyaawo. Eyo giwulidde kankwongere mu maaso. Mpozi okugamba nti genda ekigo okwongera okulaba ku Hajj, ate ngenda kusigala ngendayo Hajj ono Hajat bwe yasiba ku Mande. So nja kusaba abantu abalina obuyambi bwe musobola okutuwa, abantu abasobola okujja ne tugenda ffenna. Ennamba weeri wansi awo, kuba ku 0701 55 8563, nkubira ku 070 55 85 63. Gwagenda oba gwalina obuyambi bw'osobola okutuyamba. Bwe nva ewa Hajj nsuubira nti wiiki ejja yonna ngenda kugimala nga ntandika officially kutunuulira case by case abasajja abali mu kategori ababonaabona, abasajja abali mu kategori abaasibwa ebitategerekeka, abasajja abali mu kategori eyo nga babatwalako emmaali zammwe olw'okuba temwafuna bwenkanya. Message njikugambye mpereza WhatsApp oba nkubira gwali mu America ali ludda wali e Uganda. Kweyo nkubira kwezi ensonga 2 tonkubira kumbuuzaako. Okay, katugene maaso. Okitegera gwamma mukwano. Nze nzija dini mpuliriza akati. Waliwo omuwala she's my friend abeera Bukajansi. Mukwano gwange. Twabadde naye wano ku imo ekiro nga tunyumya. Omwana oyo demu nanyumiza nangamba amazima tuwagwayo Rayhan nkwayira Allah eyantonda. Amazima galwawo okujja naye amazima gagenda kujja k'oyo omukazi Hajat. Ensi egenda kukumumanya. Anyumiza omuwala nangamba oyo omukazi ebbanga lyabonyabonyeza oyo omusajja kuva dda. Nangamba nti embaga yaabwe yali ya 2014. Nangamba naye from then nanyumiza ebintu bingi. Nangamba nti ffenna abaakuno ezo bwesitole n'ebizibu ebya famire yabasinga babimanyi. Nangamba naye bonna basalira ajo omusango abuza amazima n'obulimba obuli mu kintu ekyo okitegeera. Nagamba nti nebbanga lyebumba okunsira wano oyo omwana jamalako kebbanga olumusiri ya mwezi mulamba oba na kintu nga tali wa Hajj awo nga alinako waali omwana alimiza story. Omwana alimiza ku imo. Mureko mwana mizi yasonga bizirimu mulamu. Okay. Ku screen taina network. Ensonga z'amaguzi taina network. Abanange byebyo nze. Sijja gama mbuno nga teyakwata.
sigala ko ng'owuliriza Raihana kakati kangendeke wa strong lady. Bannange nze sijja kugamba nti nga teyakwata oba yakwata nedda naye kuba kati gwe Raihana oli mu Uganda oli wabweru wa ggwanga. Okay, kankuleke. Strong lady. Ndi wabweru. Wanjisebo. Okay, ojja kwongera okumpeereza ku message ku inbox twongere okwogeramu mpe ku story eyo bulungi. Strong lady. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebyo byali biti ebya muganda wo. Kati nze nkugamba. Ife tata waffe bw'amala okufa. Mwaka ki? Waliwo family. Akati. Myaka ki? Hello? Hello? Wanji? Welcome. Kaina Gerald. Emma mama. Ani? Emma wise. Nedda taata. Bakwata brother waffe ow'emyaka 22. Nebagamba yakutte omwana ow'emyaka 3 ate so omu bagamba abaana 3. Yakwata abaana 3. Naye ng'omwana omulenzi wa myaka 22 naye ng'omwana myaka 3. Nena n'ow'etaano. Era ne babatwala babyanguya mangu olwamukwata n'amutwala ku poliisi. Dokita n'aleeta ebbaluwa ebituufu babuuza omusawo ng'omusawo aleeta ebbaluwa ng'agamba mb'obwana yabuyingidde naye teyabutuuse wala nnyo. Ne bamukwata ne bamutwala mavumbavumba ne bamujja ku poliisi esookerwako ey'okukyalo misinde bamuddusiza bamutadde na mu prison nga tannaba nagenda wa mulamuzi. Bamutuusiza mu prison. Netugezaako netugenda mu Kooti biki naye nga buli bagira bati batugamba mutese n'abafamire mutese n'abaana abasiba omuntu wammwe mutese ntubaga ffe tetulina ssente. Ne batuuka twatulira open nti mutuguze wammwe ffe tute muganda wammwe. Ne mbabuuza bw'aba yazaala abaana ave mukomera ng'omwana we ali aposikoti kubanga era abalala bonna babule ne banaatula abalenzi nti nno ffe tubaguze ewaka. Ewammwe luddawa? Mawogola. Era emisango gy'emawogola gye gyatandikira ne gijja paka Masaka ne bamusalira essaawa eno ali kitalya. Banga ki? Ebbanga lye bamusalira yakamalayo bbanga ki? Kati ekitalya agenda kwezaayo myaka 4. Naye nga ku alimanda e Masaka yamalawo emyaka gyali kigenda mu 6. Nge Masaka balaga nti bamutadde ku alimanda abeera na mu prison emyaka 6. Kati gye emyaka 10 ali mu kkomera. Nurdini abantu bangi bino ebintu wembiwulira olumu binkwasa ennaku. Abasajja gye bali abakwata abaana naye abaana b'abantu bali mu makomera nga tebalina misango. Naffe bataata baffe bali mu makomera ku bintu ebitali mu musango. Kubanga nze bulaba n'obusungu bwankwata ne bagaana okuntwala mu Kooti. Nali ngenda babuuza omuvubuka oyo njagala mukwate mumwambule kwaza nakibuuzako looya ne mbaga njagala mukwate mwambule omuvubuka oyo mutunuuliza akaana k'emyaka 3 ne bwakasonga mu busonzi bwati katono tekasobola ttambula saagala mutufule bantu basiru. Dokita yagambye bwati ne bwati. Ne byonna ne babibuusa amaaso kubanga bali bateekamu ssente mpaka nga tukoze kye baagala baala batuganye ne bateekamu ssente nga bamaze n'okumusalira ne bagamba mumuteeke mumutwale ekitalya. Kubanza akugamba we nabadde sinnava mu Uganda nze mbadde ngenda ng'ekitalya omukyalira nga mumutwalirayo buli kimu. Naye nga tewali kisalawo musajja wattu n'alwana n'asaba apiiru ne bagimuwa ne tugezaako okuddamu bigirako nga ne bw'oba oyagala fayiro twateekamu abantu abawerako basabe fayiro ye Masaka ne fayiro ne batulaga nti teriiyo tugiguza ekitalya nga nabo bagamba teriiyo. Bwe kyoba omanya Uganda omuntu omwavu bakusibako omusango ne bakusiba kasita oli nga ataddemu ssente kasita aba nga alina b'amanyi.
nze ebintu ebimu mbiwulira olumu ne ŋŋamba n'okugamba omuntu omu kwegamba lwakuba nti ensi yaffe teri mu mateeka nze era nagamba dde abantu nti eggwanga eryaffe temuli mateeka singa lyalimu amateeka Museveni muyinza ogenda otuuka mu makomera nga muyina okuzza abantu ebweru nga balina n'obbaliyirira nga babasibira bwerere watali bujulizi naye nga bwe mwayogerako ne brother amwe yabagamba ye takwatanga ku baana abo ntoba talina kyamukema twamubuuza buli talina kyeyabakola gaa abaana babaleeta bulesi ne bagenda ne bagula capati ku mudaala we yali asiikira era bwe bajja ne bamukwatira mbu akutta abaana gwe weebuze ku mudaala we osiikira capati oyinza okuddira okugamba nti emmeeza eri awo nonga nti weseza abaana bo mu kimeeza ye we yali awangaalira baamugamba ki abantu baababuuza bagamba ki era nga buli omu akimanyi si kituufu bonna bagamba nga bamuwaayira buli omu yatugamba naffe ffennyini wadde ekimuganda waffe tumumanyi twali tukimanyi tekisoboka natugamba nange wemba ninakikoze singa kisoboka nga kisoboka katonda ajjanje ky'omuliro nsiiririre wano nga mulaba singa yakikola twandibadde tukimanyi naye twagezaako okubuuza buli wamu nga nga ne bwogoberera engeri gye bagobamu ebintu byonna gye babikolamu mwami Ntege tewaliwo kintu kyali mateeka gwomanyi omuntu okujja okukwata omuntu okugenda okumujja wano nti no poliisi emukwata nga n'ebbaluwa eri mukuba egenda ku poliisi manyi kyekitegeeza bwe twabagamba muleete abaana tugende ffe ffennyini tubakebeze ne bagaana ne bakwata muganda waffe ne tubagamba mumukebere ne bagenda ne bamukebera nga mulamu bulungi talina bulwadde bwonna bw'alina ne mbabuuza lwaki mutumye abaana ffe tubatwale mu gavumenti naffe nga dokita baddemu babakebere nga weetuli naye ngaoyo dokita yennyini yakola olukwe nga naye bamuwa buusente naye nga dokita mulamba mbu ajjanjaba abantu ali ku ddwaliro naye mbabuulire dokita waawa akola ku ddwaliro ali ntuusi kwerethete nti entuusi kati bamujjawo ne bamuteeka emawogola esembabule wennyini ku disitulikiti ye mmwe n'akibatuusaako ne mubonaabona bannange muganda waffe nabonaabonera mukomera nuli ntwasaba kooti nga bakamutwala ne mbabuuza mutwala muti omuntu ku alimanda nga olutagenda nga wamulamuzi alimanda gyenkugamba egiberako batalabanga mulamuzi strong lady awo njagala okutandikira nga bwe nkugambye nze ngenda kugezaako nyambe ku basajja abali mu nsonga eyo nakugambye nti ku Mande diaspora wano akimanyi ku Mande sigenda kitalya manya kigo ngenda kigo wa Hajj ntandike naye n'abantu abalala bafaanana bwe bati gyali nsobola okuwa buli kimu nebimukwatako byonna naye gwe kyobamanya buli gweteekayo ntuga nti mubinoonyereza kasabatuuka ekitalya ne batandika okubuuza nebabuuza ku nsonga za mwana bamuyita maletone oyo ogenda okulaba badde abigoba nga agamba ekikulu ebintu byalimu abanene babiteekamu ssente biki ye maletone yes diaspora Madam Strong Lady Eyasiba muganda we yali mukomera ali mukomere sawena bamaze kumusalira omusango bamusalira emyaka 30 apiri yagiteeka apiru anti kati babiremesa olw'ensonga nti no bamuwa apiru n'atukubira amasimu netugenda okugendayo n'atuwoleza ati simanya waliwo omusirikale gwe nagiwadde nga tebisalawo ogenda obibuuza nga bakuze eri nga tebifunika. Okay, there can be appeal out of time. That one can be done. Now, what I'm going to help you with Nurdin. Yeah. Nurdin. Yes. Waliwo omuntu gwe ngenda kukuuma. Yes. Just a moment, sozoke mbuuze wali. Omanyi tugenda twogera ebintu bannaffe ne mugamba tulimba tunoonya byaffe bujulizi ku bujulizi omuwulidde baamusalira emyaka naye ng'ate amaze emyaka 6 kwa alimanda yakwata mbu abaana 3 yali atunda chapati ne babasaba matuwe ettaka lyammwe ettaka libasaba
ne bagaana bo balowooza amazima bagenda funa obwenkanya. Ali ku myaka emeka? 3. Gw'okiraba otya? Tambula naffe tuyambeko ky'osobola naawe, tuweereza abantu batyo otuyambeko ku 0701 55 85 63. Mpereza message ku WhatsApp nkubirako gwali mu America. Mpereza message ali mu America, ali mu Uganda nkubira. Nina nsobola okumbiza ka WhatsApp ne ka audio wala basikwata mbeza ka audio WhatsApp nze mpulirize ensonga eyo. So tubenga tutambula naye ngenda Kigo mbabuulira ngenda Kigo ewa Hajj kumulaba yali atya sigamba nti yakwata naye nga ntunulidde ebyenzize mpulira wano. Abakazi basobola okukola ekintu kyonna kye basobola mu nsi. Abantu bakola bannaabwe ebintu. Nkyakutwala mu maaso 0701 55 85 63. Weereza ka message tutambule ffenna. Weereza ka WhatsApp obuyambi bw'osobola, guidance gy'osobola, oba okujja ne tutambula ffenna n'oga kati bwe tuba tugenda wa Hajj n'odini nzija wenjagala tutambulira awo. Where is he? Is he in town? Ndoza nudi n'ogalabya amateeka Uganda tegakola. Amateeka ge bannange katono taata Kampala. Nze kesi ze nnaakafuna wano kati bwe tudda kuza abakyala defilement simanya rape ne mu America tegakola. Nti omusajja amala mu kkomera emyaka 10 ne bamusonyiwa luvannyuma. Era mu America nayo kimanyi bulungi nti amateeka gaffe balinga bakazi. E Canada amateeka gaffe balinga bakazi. Omala kwerwanako nnyo ng'oswadde ekiyitiridde n'olyokodde engulu. Naye n'amateeka nabwe twogedde mu Uganda tegakola ekyo gye kiri waliwo we gatakola. Ssente ne zikulembera amateeka awo we wali kati ng'eno ensonga y'omukyalo ono strong lady at least kangende wa diaspora diaspora wano ojeyo ki? Strong lady. Ani mukuru Nurdine on that issue of that gentleman in Italy. Bakuwa amanya, you are going to ndukusindikira message. Yes. There is an officer you are going to work with. Yes. Tuyogera amanya ge. Yes. I'm calling him Avudembare. Akola ki mbadde suulira strong lady alabika ayingidde ekiyungu. Is working in Mbare. Yeah? Yes. But right now he's in Kampala. There is a graduation which has been there. True. For his people. So mugenda kukwatagana. Yeah? You can access any prisoner you want. Yes. And any prison you want. Yes. You tell him, I'm the one who have said that he goes with you, so that you help him on, he can help on those issues. And another thing, when you have that interview of Hajj, yeah, he has a sorte between you and him and that Hajj, so that that person can give you all the details. Yes. You get it? Yes. He will help you. Let me sijja kubyogere. Ajja kuyambako ebiba byetaagisa. You get it? Neyanza. Then ono omwana asobola kumukolera appeal. Yes. He will involve himself and make appeal. Then ekirala strong lady
omuntu omuwe bakuwa omuntu ava ku family yoyo ya strong ready so that you can handle that with that part. Make sure until appeal agitekayo olunaku, it will go there and be served and you get the notes that it has been received. Then another thing, njaku omuntu who is at high court is a judge. Yes. Meet him personally. Mumunonye personally on that issue of that gentleman. Yes. On Arichitaria. You get it? Yes. Yes. So that his appeal can be worked on and be brought to court. He can get bail. He can get a convict bail. Yes, I'm sure of that he can get a convict bail when he has the sureties who can stand for him. You get it? Yeah. Then Evrara, we can follow up that issue when he's also having freedom. Yeah. You get it? No. So let me text you. Okay, send me the information. Let me text you on a different number. I'm texting you on a foreign number. All right. Ngenda kusindikira ebintu bya sister wange naye ekibuuzo kiri nti singa abanene okusinziira ku strong ready bannyonnyodde babasinga amaanyi okola ki kati okonsaani yange weeri mugenda kuinvolvingamu bannamateeka nejjukira bali baamaanyi ate onnyonnyodde n'okatindo ssente zikulembera amateeka kati oyagala tukireke Tata Kampala Anabuze Tata Kampala obadde ogamba tukireke asavinga emyaka gyasa tukyotegeeza Tata Kampala komawotereza ekibuuzo kyo tugende mu maaso kuba tunaatera okusiibula eno obudde buzibye abaddagezaako oyitawo nti okuyisawo in case wekinaaba kyetagisiza ssente kyagezaako okuyisawo nti kisoboka okuba nga kyetagisa ssente nga wagambye nti mukirimu abanene bakiteekamu ssente ng'ate nammwe ojja kwetagisa okuteekamu ssente ensonga eri bwetyo already mukuluzimala already yafuna dda maximum kati talina kyazza tugezawo kuzza kyasoba ate ekyokubiri amateeka gasiŋŋana muganda wange gwe tulabyeko banene bagenda luzira n'ekirala Mr. Nurdin ekirala bwe bali twali tufunye omuntu yali agezaako tuyambako nga munnamateeka yatugamba nti obuzibu obwaliwo nti bano bwe batuuka diaspora nkufunye bulungi wano nga zigobwako waliwo ne batugamba nti abasirikale bennyini abaabitandikiramu olwokuba nti baali balabye nti bigenda kuzza faya nga bitandise okukola ki ne bagezaako bizibiikiriza olutumaze okwagala bigobweko bannange Tata Kampala Tata Kampala n'abantu abali wano tusaba otwesige tuyinza obutayamba buli muntu 100 ku 100 naye nze ngamba tulina bwe tujja okutuusa ebintu ebimu era nze nabagambye Mukuru Nurdin. Yes. The person you will be with will not fail. We are going to spend but little. Yes. Zino zebateekamu mu kusooka wali. You get it? Because I'm assigning this person from his duty in Mbare to come and do the needful and do that and make sure that the appeal of that gentleman is served and received, so that we start from there. When the appeal is served, you will follow it to the person I'm going to give you.
You get it? Yes. With that high court. Diaspora ndoza tugenda olwokuba ompereze namba tugenda kufuna details ne procedure of here. Okay. So mbadde kuba obudde eno buzibye ate nakoledde wabweru mundaba wendi zino kalina Uganda tetuzisulamu bangi tuli siri waka. Okay. How can we help? Banna njagala amafuta agantambuza njagala abamperekerako gye ngenda ekigo ku Mande amafuta amazzi ga Hajj akaceere n'omugaati sonja kyenjagala kyokka mumpeereze ku ssente namba we eri ku bayo yange eri 070 55 85 63 Tata Kampala mpeerezaayo emitwalo 3 wangi Tata Kampala kumpeerezeeyo 2 neyanzizza wangi Dr. Ngabo nga tonnajja kansooke waliwo abadde ngamba omuddiramu ennamba y'essimu enennyambako okutambuza 070 55 85 63 ennamba ngiba naye temunkubira kunfiirako bintama ndi muntu mulungi nnyo nange naye sirina nnyo mpisa ziyitiridde bwonkubira ebitama nja kuviira mu buntu mpeereza WhatsApp nkubiraako nze mbadde ngamba bwenti eri mu mannya gange aga Nuruddin Ntege mbadde ngamba bwenti nti omukyalo ono nga kafunye obuyambi naye ayongere okusaba ensonga ze zigguke abantu bangi nnyo eno ku bitundu bye tuliko nga babatega abaana ku mizigo ne babafuula nti nno abaana abo babakutte okusobola okubabbako ebintu byabwe nebadde okusaba nnyabo ogumiikirize Mukama ayinza okuba olwaleero lwozze ku live agenda okwanukula essaala zo sobole okuyambibwa tweyanza nnyo mukulu diaspora ne bonna abali ku live tusabe nti ensonga zitambule bulungi byebigambo byange ebitonotono sigazidde nze tukutandabo njagala bategeeza nti Taata Kampala emitwalo 2 yagamaze okugaweereza era kati nkakasa amafuta nja gafuna agantwa ntandise ofuna entambula kuba sigenda bwomu cheki Jumba Shebe Taata Kampala kandaba ayite teraze manya mumala ne mumperezaawo mu message ku WhatsApp ne mungamba yenze nze ntaddeko ne nkutegeera nze ku nsonga ya Hajj ne Hajat kyenjogerako ekituufu ekiri nti mu ntandikwa Hajat ebintu ebyatukawo ku intaneti abakyala ffenna abasinga twali ku sayidi ya mukyala naye bwe tugenze nga tutunuulira ensonga tuziva step by step ekituufu gye bikomekeredde nga tulaba wayinza okubaawo ekiri emabega wa Hajat era ng'alina ensonga lwaki akola ebintu ebyo byonna nze okusinziira ku information zonna ze babadde nga baleeta wano ku intaneti ne batuuka n'okugamba nti Hajat yawayirizaako Hajj mbisabya by'abasiraamu waliwo bakwatira ennyo abasiraamu Hajat yawayirizako Hajj nti y'omu ku batujju ekyo wekyagaana ekituufu abadde ayina okulaba ng'ayiiya mu buli mbeera yonna yonna omusajja ono amugye atya ku bintu ebyo asobole okuba ng'akolaki ng'abyefunza ye nga y'omukazi nze ekituufu sijja kulimba essaaga kati ndi ku sayidi ya Hajj ekituufu tulwanirira omusajja alabika talina musango sigambye nti talina musango naye alabika talina musango Maako weoli njagala mpa ku namba njagala kuteeka ku namba okay nkuwulidde Maako weoli njagalayo emitwalo mmeka ogenda kumpa ya Maaka nkusalire ssente ngenda kitalya wa Hajj Maako weoli
nkuwulidde neka nyina omukyala bambi okuva lwe natandise live obwedda ajja ne dokita nga bajje Aisha Sulaina Assalamu alaikum. Soko otese mpulire Aisha Sulaina Mako woli kyekiriwo mwena balamusizza nnyo nafe tukulamusizza banange gye twatandikira luli fenna twali tulina obusungu nga bungi eŋŋenda kantu ke bateekayo kakirifu konna ke bateeka ayinza okuba nga bamuswaliza bwereere suubira akamu olwaleero sajja ayogera n'agamba Hajat nze okimanyi singira mu kisenge ky'abaana bwe mba ngenda okubayita okusaala nyimirira ku mulyango ne ŋŋamba Hanaati zuukuka musaale n'agamba Hajat nze nsaalira na mu kisenge n'okunaaba kwennyini siva mu kiyigo kya mu kisenge ne ŋŋenda mu kiyigo ky'ebweru n'amugamba Hajat omwana yuno yennyini gw'ogamba nti namukolako ensonga omwana agambye alhamdulillah nti saakikola n'amugamba Hajat bino byonna obikola naye saagala tuweerule baana baffe betuzadde n'amugamba Hajat byonna bingi byonkoze abaana nze abadde abaweerera buli kimu n'olunaku lwennyini lw'ogamba nti omwana namukwata omwana yajja mu ddiiro tewamanyako nti oba abaana mbawadde ne ssente ne bansaba ssente zaali zeetaagisibwa ne nzibawa mu ddiiro neera saagendako mu kisenge kyabwe kale sigenda bagamba bingi naye ngenze nnoonyere ne wabaawo akalala maama naye najja n'ayogera ng'ayogera ku nsonga y'omukazi yali anobye ng'olwo omukazi bamugamba tomuzza n'agamba maama mukazi wange mwagala ayina okudda ne bamugamba omukazi ku bintu byakkoze n'agamba nedda mukazi wange mwagala ayina okudda kati omukazi mbu bw'akomawo baba balimba omukazi olwo nga yeewera ng'agamba nina simanyi okudda nina mission simanyi gyenjagala ku Hajj kati nze bannange ngenza okulaba ebintu bisinga maba era ndi kukyeye wano mu Abudabbi wenkolera naye ngenza okulaba nga abasajja abamu tubalanga obwemage ate bw'abanga Hajj yali agenda kuwasa bannange bakyala bannange muli wano ebbuba mulimanyi nga tafunye controller ya controllinga bbuba wallahi ebbuba liyinza n'okuyisa obwereere bwekibendeza omukazi asobola okwagala Hajj agende mu nkomyo n'omugole amufiirwe bonna bamufiirwe kituufu nnyo kituufu ngenze nafolowinga buli kintu kale Aisha nsaba nkuleka awo sanyu omwana omuwala sanyu era gwali waggulu lwakuba oganya okuva mu myoti wanjisebo gwe sanyu togenda kumpa ku ssente ndako nja kuwa nindo zange za musaala ozimanyi ebyo sibyagala ebyo sanyu naye sooka oteese Mami Ntege, thank you for this. Bambi omukyalo oyo gwe basibira muganda we bambi ye mukama amusaasire muganda eba musumulule nolwakyoge muna Uganda buli kimu kisoboka nze mbadde nagamba nze Uganda nali nzija eno nafuna passport bunaku 2 kubanga I knew someone nga ne sente weeziri oba kitegera Uganda buli kimu waliwo ne mami wange waliwo omuntu yali amutawanya ku ttaka kati n'amusibisa kulenga alina bwamuyita mutabani we n'agamba akirabika byosibisa omwana wo n'amanyi abapoliisi bwe yamugamba akutofaayo oyinawo mmeka abeereyo oba kitegera ekintu ng'ekyo naye bambi mukyala mukulu n'agamba nedda ono omwana ampita ssenga sisobola kukkiriza abeere mu kkomera ku by'ettaka yamanyi oba nzita ananeziikira but thank God akyali mulamu then ku bya Hajj omanyi ebintu bino bwe bibaawo kati ng'ezo cases ezabaddewo first of all mulimu love tulabye videos ziraga nti abantu bano beeyagala they were in love bano abakyala tetulabayo baleeta buguni nange naliko ne bba wange mulabe nange wano omukyala oyo bambi beeyagala naye omanyi sitaani yegulumiza nnyo mu ebyo ebintu right now tuwuliriza bigambo buli omu bugodi obujja tugamba yoyo Hajj yoyo ewaffe but we don't know tetumanyi bana Hajj yayogera tetumanyi Hajjati naye ayogera but
okusinziira ng'era bwolaba of course bwolaba bw'owuliriza ennyo ng'omuntu ategerera nga something is missing but nze kunzi sijja kusala musango naye nga buli omu of course ne Hajj niwe yandibadde aweereza audio era aweereza nga ye defending of course abantu bagenda akawuliriza and you people are taking sides already okusinziira bwe yayogedde naye andi Hasanyu Hajj audio ze tufuna aba akubidde mukyala we nga gwabuuza gwagamba naye maama w'abaana osazeewo bwoti ne bwoti nga talina nga bagamba n'omukyala alina audio simanya kumbega mbu alina audio zimirivu nnyo alina endagamuntu 3 kweka naye mulimu ene omuntu omulaba ng'olaba omanyi nyina waaka ono ntera omukozesa ku YouTube nyina YouTube channel mu mannya gange emirimu bwe giti ngiteekayo era n'empanalisi okusinziira ku byenziza enfuna era gyeziri bw'oba oli wano nga oli mu free time yogenda ku YouTube yange kweri Nurudini Ntege bw'eba ekubuze okwata mu TikTok eno ku profile bw'onyinga ku YouTube ekutwalayo butereevu nyina details ezisinga ku bino zenteekayo era emu ku zo thank you nze been your fan okuva ng'oli ku NBS nga ndi kubukedde paka walibukedde yes kubukedde NBS nga ndi fani wo manya oba silent fans naye thank God nenkusanga wano twajjira omukyayina mu TikTok naye nga thank you everyone ateesezza tusaba omukyalo oyo n'omwami oyo Hajj tulabye amateeka bannanga akadde ekisinga okulaba Ntege ekisinga okuneewunyisa Uganda tuyina like security yaffe muno okunoonyereza eri so super naye bannanga awo ebiddirira omuntu omanya gyabulira naye nga musiibe bulungi mukama abakuume kale mukwano Mr. Diaspora nga nange nvaako bambi tweyanza nnyo tweyanzeege Mr. Ntege byonna bye bannanga abatateesezza abatannayogerako milike KM bannange nsiibulaako busiibuzi enzikiza ezze wano ate njagala kuvaawo milike KM sikuwulira Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Milike nti mwebala omulimu ogwo ogw'okuyamba abantu kale naye nsaba bambi ogwo omusango oba gwa strong obaani bambi braza we Uganda ekikulu buli kimu kisoboka naddala ng'olina ssente eggwanga lyaffe kyeryononekedde kati nze mbadde mbaga nti gye twatandise nammwe kubanga ne Hajj sirina bukakafu nti oba ogwo omusango yagukola oba teyagukola naye bw'aba alina ssente era asobola okusinga abamu bawulire tebalina yadde 10 njagala okuyamba nenja kwetaaga facilitation nja kwetaaga abansingika guno mwoyo gwa ggwanga tugukola ffenna boy chad ayimirire abasajja bayambibweko enamba yeeyo 070 55 85 0701 55 85 63 assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mwera